Ndi bulungi. Sanyu lyempulira ndi bulungi ntuuse. Mbasaba nti siivinze mukwano. Siivinze naye mukwano webalire ddala. Nze sirina weyinza beebaza. Sirina weyinza beebaza. Naye mwebalire ddala. Njafunayo olwebaza olw'amaanyi nzije mbeebaze. Naye essaawa zino tebanzikiriza nnyo ku ssimu. Nafunira n'akasooka pya. Olambaliye kanjeko ne katambaala olaba okaabi. Walimu weebalire ddala. Halima wababa mulabi. Sekere eggwanga. Aliko embassy. Nabadde mbalese munoonyeze content ku nsonga ze mutamanyi naye ndaba kisusse ne mubika omwana omulamu. Omwana ono bagambye ali ku embassy. Gwayagala simanyi information, simanyi tuwe ebifaananyi, ndabye nakuna babadde bagamba nti mukola ku nsonga za Halima, kati mutukuulira aliriddawo. Omwana ensonga mbadde nzikolako mbagambye ali ku embassy. Ekinjigyeyo kwe kujjawo amawulire gano ge mugenda muvuma abantu n'okubika omuntu omulamu. Abantu bonna bafuna ebizibu gye babeera ne Uganda wano yalina ebizibu. Kitegedde so bw'oba oli wa famire ye jangu mu ofiisi yange oyogere na Halima. Bw'oba oyagala information yonna okusukka osimanyi mwagala bifaananyi jangu mu ofiisi yange. Bw'oba oli Saudi Arabia nkugambye genda ku embassy. Ne tetugenda kubeera ku bunkenke muvumya abantu muwe mudda abantu mwefuula nti mukola ku nsonga zino. Nze njagala opininga oba bwedda be musuutasuuta mbu balwanirira simanyi ensonga bazikolako simanyi ali wano nkugambye ali ku embassy. Era bw'oba oyagala okwogera na Halima oli wa famire ye noonyange ndi wano Uganda. Bw'oba oli Saudi Arabia genda ku embassy. Ekira tubeeremu ne respect nga tunoonya justice. Tetugenda noonya justice nga tuwemula buli muntu. Kyova bwedda nsirise ne information nga sivaayo kwogera. Nga ne muli kuno ntugamba waayi kale munoonya following. Mubisa omwana omulamu tomanyi nagwabika aliriddawa paka lwe tukooye ne tugamba nnaye. Tunaalaba kulaba nga baga nti bamuggyemu ensigo. So tuleme kunoonya justice nga twerimbise mu kukuza akaunti zaffe. Bwe tuba tuli ku justice ddala tutuukirire abantu abatuufu. Bino bye mukola bunyiiza abantu. Nze keesi y'omwana ono ngiruddeko era nga nkola ku nsonga zino. Ne bwedda ndaba abantu bye boogera ne bye balowooza ku nsonga eno. Ne ngamba naye bannange omuntu atalipootingirangako na muntu kintu kyonna avaayo ate okukola bwe tugende tuwoche kampani tugende tukole bwe tuti bano balinga kino. Ensonga zino z'amawanga tuzikwate bulungi. Mujja kulowooza nti ebyo byonna bye mukola mubikola mu butuufu bwabyo naye olunaku lumu mufiirwe ekitagambika. So ebyalima byebyo nze siri buloga kusaasaanya privacy z'abantu ku intaneti. Bw'oba omwagala jangu ku ofiisi yange oyogere naye. Naye kyokubika abantu abalamu n'okutambuza amawulire amafu mu kikomye. Omuwala gy'ali mulamu ali ku embassy. Embassy ya buli omu. Ofiisi yange jangu ng'oli wa famire oba weetaaga okumanya ku information ye. Neyanziza bampita Calvin Kayenja president w'abankuba kyeyo. Akola ku nsonga groundire si bino ebyokunoonya likes kuno. Hi guys, let me hope muli bulungi. Now someone sent me a number of this company. Ibadde bagambye tubuuzeeko omuntu omulala nansindikira message n'agamba aba company bayogedde bubi nnyo naye through someone tuwuliziganyizzaako n'abantu aba company nga bagamba bo okusinziira ku bo nga bagamba balina we batuuse nga balaga embeera eri positive. Kati nga twagala okumanya omuntu kyamanyi famire ya Halima batuwulire yali next of kin wa Halima kwa kati yasobola okutuwa information esingako from this company. However, the company is cooperative. Yawukanako ku bigambo ebyagambiddwa nti boogedde bubi era batusuubiza nti omwana bo bagamba mbu bategedde gye yabadde era yaggiddwayo anatwalibwa ku embassy, which I am not so sure, but this is the information we are having so far. On Monday omuntu omu atusuubiza okuba nga atuwa information endala esingakaawo through abantu ab'enjawulo be tuyiseemu kiraga tuyinza okuyambibwa. Nyongera okusaba obukkakamu
obuntubulamu n'okukwata ensonga zino the right way. Nga bwe nabagambye kampani zino zikulirwa abasajja abamu abakozi ba gavumenti bamagye abalala si bakozi ba gavumenti naye nga si batono busobola kumala gewanika mu kampani. However still tujja kugaana kwogerako oba kulaga butali bumativu waffe ekinaaba kyetaagisiriza. Era bwe tunaatuuka Monday nga information tekyukamu, then trust me tugenda kukola kerere. Because trust me, we're good at it. Era tuba basuubiza aba kampani singa omwana onaafuna obuzibu tugenda bakwasa omulambo gwe bagulye. Tujja guleeta ku kampani, tujja bafulumya bonna abanaaba munda eyo, poliisi enaagenda okujja nga tubatadde we mujja. Kati katulindeko ne Monday and we see what happens next. Ngera Abannayuganda endowooza yaabwe abantu bangi nabalabye mutandise okuvaayo manya timo yalya timawolereza Abawarabu nonsense. Njagala oteekeyo okutegeera mu bintu byokola, wuliriza bulungi. Tekibangawo bukyanga TikTok ebeerawo okukola live shows ze tukola ne tukyaza Abawarabu ne bajja ku platform zaffe. Ekintu ekyaguddewo ku muganda waffe Halima is what we call a blessing in disguise. Kibi naye tetukifuniddemu omukisa nti tufunye amatu okuva mu bantu bennyini bulijjo betulumiriza abatukola obubi. Ke kaseera tubawe proper message. Mu bubaka twogere nabo mu ngeri eri respectful. Temuvoola dini yaabwe, temuvoola ggwanga lyabwe, temuvoola bakyala baabwe, temuvoola abantu mwogere nabo mu ngeri eri respectful. This is the only way gye tugenda okupassinga message ebatuukeko. Mu nsi muno you cannot stop evil by acting evil yourself. Tosobola kuzikiza muliro na muliro, tosobola kujjawo kibi na kukola kibi. Tukyawe kibi tetukyawa abantu. Wuliriza bulungi. Njagala kukolerayo demonstration emu. Ene glass webanga erimu amazzi nga makyafu. Bw'oba oyagala okumalamu gano amazzi amakyafu toyongeramu ate mazzi makyafu. Kati mmwe kye mukola kyokola oteekamu mazzi nga ate maki nga mayonjo. Amazzi gano kasita naagayiwamu n'ennyongeramu obuyonjo nga bungi nnyo ojja kulaba nga tandise okukyuka kkala. Agabadde amakyafu gafuuke mayonjo. This is a simple demonstration of what I'm talking about. Bwe babanga bano abantu babi nga bwe tugamba nti babi kati ge mazzi amakyafu. Ffe tulina kuleeta bulungi bwaffe bwe bunaabayitiriramu ennyo bajja kulongoka bafuuka abantu abalungi. Not everybody nti asobola okubeera nga gwe bw'oyagala abeere. Abantu abamu baatondebwa bwe batyo naye tulina kubakyusa na bikolwa byaffe birungi. This message goes to all Muslim brothers and sisters. Mwenna njagala mukitegeere Islamu ng'eddiini y'eddiini esinga okusomesa okwagala n'emirembe.